bakaba reportinga ngo nibyo toki omukerezi mwe kutwe turiyo shamwenda twekiro mushija ayine motoka afite mitoke na teka motoka twamukwasire twajya ngweneje motoka ni iguma busheshe turebe mwamuryo buryo burungi atayihinduza emperuka ajya tumwe no mukasheshe uza kugira ngo gwana teme toki yayina kashabo ke sente mwana majaki mwakiba umuza gushefa itunga bataka ninga shinko mwizira ry'abataka itwetumbwitira chairman LC2 agwentura eyakutura munabataka echo kubanza mpandikire mshango yanje manana iyimbire nyebembize ndutware barhejo wa DPC umshango go kubanza ugwabasitere kuntuka mu office yanje ukaba gwabe kujya umshango kwatena chairman LC2 umshango go kwata bakazi ningashi okamba bakazi abatuze ku cyalo bulingo ekisangwa mu town council y'Amasharuka mu district y'Eshema barumiriza sente wa LC yo kubiri Valentine Mujuzi okwenyigira mu bubbi omulino okubemere mu lusuku olwakerezia nga bino babiropede RDC w'Eshema Pulukeria Muhindo agenzeyo okugonjola enkayana eziriyo abatuze basomedde sente bono emisango 8 okuli okutwalya amateeka mu ngalo okubba emmere n'ebirala nga bagamba nti basalawo okuguma mu lusuku lwa Kerezia balabanya ababiri amatooke nga bali awo ne zita ssentebe n'emmotoka n'atandika okuyunya amatooke bakaba reportinga ngo nibyo toki omukerezi mwe kutwe turiyo shamwenda twekiro mushija ayine motoka afite mitoke na teka motoka twamukwasire twajya ngweneje motoka ni iguma busheshe turebe mwamuryo buryo burungi atayihinduza emperuka ajya tumwe no mukasheshe uza kugira ngo gwana teme toki yayina kashabo ke sente mwana majaki mwakiba umuza gushefa Rogers tusingure nga esentebe w'ekyalo naye agamba nti mukulu munne abafukidde ekyambika nga naye abasabye abonerezebwe itunga bataka ninga shinko mwizira ry'abataka itwetumbwitira chairman LC2 agwentura eyakutura munabataka echo kubanza mpandikire mshango yanje manana iyimbire nyebembize ndutware barhejo wa DPC umshango go kubanza ugwabasitere kuntuka mu office yanje ukaba gwabe kujya umshango kwatena chairman LC2 umshango go kwata bakazi ningashi okamba bakazi RDC Pulukeria yenyamidde olw'omuntu yanibadde ayambako kwassa amateeka ate okubanga yenyigira mu bubbi nga mulagidde okwewozaako ku bimwogerwako kweta nobagayi tokuzayo. Why do you do that? Nyoweka kani munyeto mwelo si wanu kizamu iwe hagonje takuzayo. So how do you collaborate, chairman? Ebyo kuyiba bitoke oguno mshango gwa kurimino nabagambira kurimino cases zikuzunda akakwa mukwewozaako sentebe mugizi yeganye bimogerwako ng'agamba nti bamusibako matugambuzi kumuli isango kazoneka gagande itano no muhamba nabura kukwetera enduru mugo matungo obusuma bwebitoke na nebindi kubakura abashima mwete bino binjo mu bodomu konga uzitayimu ngira abashima baza kwetisa oshanga abashima bagarika mustari ate babe byokwerinda bakoze ebikwekwetumo bakwatidde ssentebe w'ekyalo n'abala 6 abagambe bokwenyigira mu bubi bw'ebisolo okuli ente embuzi n'endiga ng'ebikwekwetumo biyindidde ku byalo okuli Namunsi Namabasa Nakaloke ne Bugongoko akulidde ebikwekwetumo bino Yahaya Were agamba nti nga bayambibwako abakuumaddembe bakuta ababbi abasangiddwa n'ente ennamu ng'endala badde bamaze okuzibaga ng'ate abalala basangiddwa n'ente nga bazitambuza ng'ebbaluwa ezoogerwako zagwako ababbi be bakutte babakutte baliwo betulina ababbi nga 6 babakutte red handed n'ennyama n'ebigere by'ente bano basanze n'ente enamba nzirugavu ebbaluwa eraga nti ente myufu ate enjeru ebbaluwa ate yazze oluvannyuma ng'ate yeraga nti nzirugavu naye ng'ate ero si mu buguzi teyabaddemu kiba kitegeeza bino byonna bimenyi by'amateeka ffe kitugenda okola kwe kubasindika mu kooti babavunaane kibeere ekyokulabirako agamba nti ssentebe akwatiddwa Iwangale Saamu owa Namabasa Lowa ng'ono y'omu ku basinga okukola ebiwandiiko by'ente enzibe ng'ogumukwasizza
kwe kulaga nti ebbaluwa ya nte nzirugavu so nga gwe bakutte n'ente abadde alina nte njeru. Sanze n'abeerosi bakolagana n'abamenyi b'amateeka buli we mukwata abamenyi b'amateeka n'ente enzibe n'embuzi ogenda okwekanga kuliko ekiwandiiko ky'erosi. Twamala okukola ebiragiro mu Mbale district ne Mbale city yonna okulaba nti abatunda ente wabeerewo foomu twagideveloping, wabeerewo foomu kojjuza gwagaba gwatunze n'agula n'oteekako ne kala n'oteekako n'abajulizi abaliwo erosi n'eryoka esayininga. Frank Muganza yakusakidde eggulire lino ku Crackers TV Agale.